tusobola okusurvivinga mu eno universe as long as tulina source of energy. Source of energy ema ntegeezaawo tujja ekitangaala ngaawo olaba omusana gwaffe. Ekyennaku ekiriwo akaseera kajja tuuka universe yaffe efe era buli kimu ekirimu kife okuli n'emmunyeenye oba ziyite stars. Naye ate mu stars ezo ekirungi ekiriwo waliwo ekika kya star ze bayita white dwarf ng'ekyo kyekika ky'emmunyeenye ekijja osemba okusaanawo oba ekijja osemba okufa ensonga zo zibaaninga mpola. Stars oba ziyite emmunyeenye ekizireetera ezimu okwanguwa okufa n'endala okulwawo okufa kisinziira ku bunene bwazo, ng'emmunyeenye ennene zifa mangu olw'ensonga ziba zikozesa amaanyi mangi nnyo ng'era zikozesa helium mungi. Jjukira nti emmunyeenye zikozesa helium ng'amafuta gaazo nga olaba emmotoka nti waliwo V8 waliwo ne Spacio. Ti V8 enywa amafuta mangi lwa nsonga mmotoka nnene era y'amaanyi, ng'era Spacio enywa amafuta matono lwa nsonga mmotoka ntono era si y'amaanyi. Kati n'emmunyeenye ezo zirimu ebika. Emmunyeenye etali nnene nnyo yeebeera erwawo okufa lwa nsonga eba ekozesa helium mutono ng'amafuta gaayo, naye ate emmunyeenye ennene ebeera efa mangu lwa nsonga ebeera nnene ng'era eyaka nnyo ng'ekozesa amafuta mangi kyekizireetera okufa amangu. Kati ekika ky'emmunyeenye kyokka ekijja osembayo okufa mu universe ng'efa baziyita zi white dwarfs. Oyinza okwebuuza white dwarfs kyeki? White dwarfs kyekika ky'emmunyeenye kiri ombwengula ng'era kyo kyakampola okusingako ku zinene emmunyeenye eza bulijjo ze tulina. Kyakampola okusingako okuguna omusana gwaffe era nga zo tezookya nnyo nga guno omusana gwaffe. Kye kyemagambyeko nti zo tezikozesa helium mungi era universe wenaaba esaanawo ze zijja osembayo okusaanawo mu bika by'emmunyeenye lwa nsonga zo zijja bazikozesa energy mutono. Era nga lyerijja obeera essuubi erisembayo eri abantu abalibeera ku nsi mwaka akaseera lwa nsonga zo zirwawo okufa olw'ensonga zibaaninga helium wazo mpola mpola okusingako ku bika by'emmunyeenye ebirala. Ezo white dwarfs engeri gye zijjamu oba engeri gye zeefoomingamu ziva mu stars zino eza bulijjo. Star wetuuka ekiseera n'erwawo ennyo oba n'ekaddiwa etuuka ekiseera n'ebaaninga helium waayo nnyo ekigireetera okubeera ng'egejja. Eno emmunyeenye gye mulaba oba star gye mulaba oba omusana mwe gumanyi ng'omusana guno ogwaffe wano ku nsi, akaseera kajja tuuka gubaaninge helium waako ku sipiidi ya waggulu weyongera okubeera omunene era gumire buli sseŋŋendo oba planet enaaba eguliraanye okuli ne Earth. Ekyo kijja leetera abantu abali ba ku Earth mwaka akadde okwetaaga okufuna ewaka ewapya oba okwagala okugenda mu star system empya. Star system nabagamba nti eringa olaba solar system eno eyaffe mubeeramu sseŋŋendo ezaamu era mubeeramu emmunyeenye ezaamu. Kino kye mbategeeza bwe njogerako star system. Kati star yonna oba emmunyeenye yonna weekula ennyo oba neekaddiwa ennyo etuuka ekiseera n'ebaaninga helium ku sipiidi era n'egejja weegejja n'ebaluka. Kati mu kubaluka omwo mu process eyo ng'emaze obbaluka kigireetera okufuminga white dwarf. White dwarf kika kya mmunyeenye naye ng'ate kiva mu stars zennyini oba mu mmunyeenye zennyini zino eziba zibaluse nga zikuze. Sseŋŋendo yonna eriko obulamu kiyinza ogibeera ekizibu okubeera ng'esurvivinga nga source of light yaayo oba energy yaayo ya white dwarf olw'ensonga white dwarf tezookya nnyo. Kiyinza okubeera ekizibu obulamu okubeera ku sseŋŋendo eyo ebeera eriraanye white dwarf naye nga kisoboka lwakuba nti enjawulo eriwo ebeera erina okusemberera sseŋŋendo eyo ebeera erina okusemberera white dwarf eyo 75% okusinga Earth weriraanye omusana gwaffe olw'ensonga omusana gwaffe gwokya nnyo naye ate white dwarf yeebeera teyokya nnyo. Kati sseŋŋendo erina obeera ng'eriraanye nnyo okusobola okubeera nga energy emala etuuka ku sseŋŋendo eyo ebintu okusobola okumerako n'obulamu okusobola okubeerako. Obufunze yeebeera habitable zone ebeera eriraanye eyo white dwarf nga ffe olaba nti onsi yaffe habitable zone yeno ensi gy'erimu nti w'okwata Earth ekireetera Earth okubeera bw'eti nga weeri si nti kuba Earth nti oba kuliko emiti naye wabula eri mu kye bayita habitable zone oba zone ennungi w'erina okubeera. Singa ogikwata Earth n'ogiteeka Mercury weeri oba n'ogiteeka Jupiter weeri oba n'ogiteeka Saturn weeri oba n'ogiteeka Mars weeri Earth obulamu obuliko buba bugenda kusaanawo olw'ensonga Earth awo ebeera teri mu habitable zone. Omusana gubeera tegugenda mala bulungi bintu biriko n'ebitonde byonna ebiriko era kiba kigenda kuleeta affect y'amaanyi. Kisobola n'okuleetawo extinction ku bitonde byonna ebiri ku Earth. Ekizibu ekiri mu kubeera nga sseŋŋendo eriraanye nnyo emmunyeenye yaayo sayidi emu eya sseŋŋendo eyo obudde bubeera bwa misana paka sayidi emu obudde ne bubeera bwa kiro paka. Mu bufunze sseŋŋendo eyo ebeera lock nga sayidi emu obudde bukedde paka ng'era sayidi endala obudde buzibye paka. Kati obulamu bwokka we busobola okubeera ku sseŋŋendo ng'eyo buba busobola beera mu layini eyo makkati
mu lusalosalo olwo nga paati emu obudde buzibye nga paati emu obudde bukedde. Kati mu lusalosalo olwo awo obudde bweyawulira obuzibe n'obukedde awo obulamu okaye busobola okubeera nga bubeera. Ekirala ku Earth yaffe olw'ensonga ku Earth obudde buziba era ne bukya. Ekika ky'emmunyeenye kye bayita white dwarf kibeera n'ebbugumu ly'amaanyi ng'era kiba kisingira ddala enjuba yaffe eno oba ebika by'omusana gwaffe guno gwe tumanyi era gwe tulina. Olw'ensonga ekizireeza okubeera n'eryo ebbugumu ery'amaanyi tezibeera so active era nga zitrappinga heat yaazo, zitrappinga ebbugumu eryo eryazo munda mu zo ne lirema fuluma nnyo nga olaba guno omusana gwaffe gugufulumya nnyo ebbugumu, naye ate white dwarf kizireetera okuwangaala ennyo n'okubeera nga zookya nnyo munda mu zo tezifulumya nnyo bbugumu ly'amaanyi ng'eno enjuba yaffe. Universe eno eyaffe gye tulimu enaaba efa, white dwarfs kye kitonde kyokka ekijja osembayo okwaka, yejja obeera source of light enaaba esembayo olw'ensonga gye nkugambye nti zo zitrappinga heat yaazo ne zibeera nga zigifulumya mpola mpola era lero erijja oba essuubi erisembayo eri abantu singa baliba bakyaliwo. Tuneegwako mu vidiyo enaabezzeeko, subscribing era liking eno vidiyo okusobola okufuna content omulala afaananako ng'ono.